Weewaawo atulaba omulungi tukwaniriza nnyo weebale kubanga otwegasseeko nate olunaku olwaleero nate tuzze okubanga tuwayamu ng'era bwe naggamba nti bwe nfuna akadde ate era ne Jeno ng'afunye akadde tujja ne tuwayamu n'atubuulira nga bw'alaba eggwanga lyattu nga bwe litambula okutwaliza wamu. So gwe ali eyo atulaba neegatiddwako Lieutenant General Retired Proscovia Nalweyiso nga muwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Gwe tuli naye gwe tugenda okubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Ziwerako mulimu issue ya trade order efuuse ensonga ate era mulimu n'etteeka lino eppya eryobwa tuliyita tutya sovereignty bill eyo oba ey'obwetengereze ey'obwannannyini eryawo. So ebbago liryawo tugenda kubanga nalyo twekoonayokko tulabe kubanga tulabye bangi mu paalamenti awo nga bavuddeyo ne baliwakanya naddala mu kakiiko gye bagenda maaso n'okubanga bali kubaganyaako ebirowoozo. Then tukiraba nti era twolekedde ensonga y'okulayira. Eyo nayo tetusobola kugibuusa maaso. Ate era twekooneyokko nayo tulabe emikolo egyo nagyo tulindiridde ki okulayira bwe kutuuka awo tumanya nti ekisanja kitandise. Ekisanja bwe kiba kitandise biki bye tuba tukisuubiramu okutwaliza wamu. Jeno waali kaabambulizeeko nate tulyoke tweyongereyo. Jeno nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Mbuulisa ku bannayuganda. Njagala okulamusa ku bannayuganda bonna ne nga bulijjo njagala kusaasira bannayuganda bonna abaviiriddwako abantu baabwe nga bwe tugamba Katonda yawa era yajjawo. Then nensaasira ku bali mu malwaliro Katonda abakwatireko basobole okusuuka. Nenebalizaako abafunye ebirungi mu bulungi. Naawe nenkwebaza okubeerayo ku bantu bali tuludde okulabagana. Kulikayo gy'obadde kubanga ndaba akanyirira ate kayitiriddemu. Jeno atulowooza nimbye. Bino bye tutambula. Batugamba ensizeeyo zinnyogoga. Teri zinnyogoga. Eriyo omusana eriyo ki. Mbadde mu Uganda. Akanyiriro si ka Uganda. Mbadde mu Uganda. Si ka Uganda ako Jeno. Wano wali emmere esobola okunyiriza omuntu naye kasita obuuka ensalo za wano. Oba ofudde. Ku kyemmere kyo oli mutuufu. Oba ofudde emmere nzibu nnyo simanyi. Omanyi abantu kati ojja kusanga mu Uganda naffe tulina twemanyiiza okuba n'emmere eriibwa. Kati naffe tuyinza okuba nga tunenya ensi endala naye ndowooza eyo y'emmere yaabwe. Ene China gye batugamba gye bakola n'omuceere ogwa pulasitiika. Kati toba obasaasira kubanga bangi nnyo. Oba bali 1.3 billion oba bali 1.1 oba 1.2 bangi nnyo. Kati balina kukola ogwa pulasitiika. Bali ku ogwo. Naye tuyinza okuba nga tunenya bannaffe kubanga olubuuka ensalo ya Uganda emmere neereeta obuzibu abantu tebalina mmere. Naye ndowooza oyinza okwesanga nga amawanga ago eyo emmere yaabwe. Kituufu. Nga naffe bw'olya tulina amatooke tulina lumonde tulina muwogo tulina biki kati ojja kusanga nabo emmere yaabwe yeeyo. Ng'era gye beeyagaliramu. Nga gye beeyagaliramu nga ye babeezaawo. Naye ng'ate ffe bw'ogirya olaba nga terina gyekuzza. Etukolera ddala bubi. Kituufu. Sayisa okulaba. Jagadde ntandikireko ku nsonga ya trade order mu ggwanga kubanga ndowooza nakikoona kuko omulundi gwe nasembayo okubeera naawe wano naye tulabye ebbanga lino nga waliwo okugoba abantu oba okuggya abantu ku road reserves okuggya abantu ku makubo kaŋŋambe okutwaliza wamu. Abamu kye bavaayo ne bakaaba ne baga nti nedda abantu baffe bagobebwa bubi. Abantu baffe tebateekeddwa wa we balina okubanga badda nti bandibadde at least basooka kwetegereza ebyo okubanga baggyibwa ku nguudo mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu. Kye twalabye nga Honorable Bahati mu Parliament wano
avuddeyo n'agamba nti tuyimiriza oba gavumenti eyimiriza nti bamale okwetegereza ate era ebba eddakiika y'emu olunaku olwazzeeko ate ne tulaba minisita wa local government ng'ate yali ku media center alangirira nti ebikwekweto bikyagenda mu maaso mu ggwanga lyonna. Ensonga eno gwe ogiraba otya era ogyogerako? Kisubi kino ekyo kintu njagala kukizingira mu kintu kye nagamba nti waliwo ensobi oba teyali ensobi n'endozi oba twawuliriza nnyo oba amawanga ag'ebweru oba twawuliriza abantu wana baleekaano oba kiki twagenda mangu nnyo mu by'okuwa abantu obwetwaze kugamba okuteekawo ebyobufuzi. Nze kyendowooza nti waliwo ensobi gye twakola nti twandibadde gavumenti yawamba mu 1986 yandibadde ekola nga tewali ebyo nga yeesalawo. Ngamba nti twawa nnyo abantu eddembe lyabwe. Kwegamba eddembe omanyi bw'omala oddiwa kuliko balivansi litawaanya nnyo ng'abantu obawadde eddembe ne batandika oddyonoona kuliko balivansi obazzaayo emabega kibeera kizibu. Teriiyo ggwanga teririiyo nze omuntu alimpe njagala Kisubi ojja ku bw'onooba ofunye abantu b'okubaganya nabo ebirowoozo bakuwa eggwanga eriringa Uganda bw'ebadde ku bantu kubanga abantu baazimba ebizimbe eby'amaduuka kati ekizimbe ky'amaduuka kiri mabega mu maaso waliwo obuyumba obw'ebibaawo obw'amabaati obw'ebyuma obwa capati obw'amagi obw'ebigere ebigere by'ente ebigere by'embizi ebigere by'embuzi obugere bw'enkoko nga buli mu maaso g'amaduuka. Teriiyo ggwanga bwe lityo era abakulembeze ba wano bonna nze benjagala bw'obanga obakyaziza obabuuze oba balina eggwanga lyonna lye baakyalamu nga liri bwe lityo. Mpozi ojja kusanga amawanga oba nga Congo kubanga Congo naye ne Kinsasa nagendayo nze nakagenda Kinsasa ndowooza emirundi 2 naye akavuyo nga ffe ke tulina tekaliiyo ate nga ggwanga eriri awo then ndowooza kati Sudaani y'abaddugavu amawanga agalimu obutabanguko ge galimu ebyo. Wotosobola kutegeera nti oba oli mu site ate wano site tugenda tuzituuma butuumirira site gulu site biki nga naye nga obuvuyo buli mu site eyo kubanga toyinza kubeera n'eggwanga nga site yaalyo kuliko enkoko ze basaze ezirebeeta ze basala mu kiro ku luguudo mu kibuga wakati. Kati nze kyenva ndowooza nti waliwo ensobi gye twakola abantu ne tubaleka. Nkimanyi kirimu obulumi abantu bano bali ku nguudo be twaleka kirimu obulumi okumuggyawo naye nga mu ngeri yonna yonna balina okuvaawo balina okuvaawo. Nze ndowooza abantu bajje mu kino ekintu ki popularity nti abantu babijjemu ki popularity tukitegedde nti kirimu obulumi tukimanyi n'okukimanya nti eriyo abakulu abamu nga be bannyini masigiri. Kati nga General Lwenso nga nina sigiri zange 1000 nga nazipangisa abantu nga General Lwenso nga na bodaboda zange 1,000 nga buli lunaku bodaboda eyempa 1,000 ebyo tubimanyi ng'omuntu ayinza okulaga wano nti alwana abantu okusigala ku nguudo naye nga masigiri gage oba ng'obuyumba obwo bubwe. Waliwo abakulu omanyi Kisubi nze eriyo ebintu abakulu bye bakola kubanga toyinza kubanga oli MP ng'abantu bakulonda mu constituency naye nga gwe nnyini funeral services kampani y'abaziisi nti era nti kati nti Nalweyiso bw'afa MP n'ayambako
okuwayo okukola entaana okuwayo kofini okuwayo emmotoka edduuka okudduukirira anti ngamba naye nga byange gwe ate omukulembeze mu kitundu nze ndowooza waliwo ebintu ebimu abakulu bye tutandikoze tokisobola kubeera na finoomu gwe ng'omukulembeze omubaka owa constituency ng'olina finoomu nze ndowooza omuntu wange bw'afa mudduukirira mangu mu constituency yange tubireke nze ndowooza kati tubirekere abantu abalala abasobola naye tosobola genda ne weesimbawo ne bakulonda n'ogamba nti nze nja kukola ogw'okuziika gwange nze ndowooza kati abamu omanyi kwegamba omukulu nga kati nga General Lweso n'oyingira mu kuwa abantu mu kupangisa abantu amasigiri okugateeka ku kkubo kati nze nandirowoozezza nti kiruma tewali kyakukola twalwawo okukikola naye tukikole kigwe ate abantu baali bakikiriza nga tebakomyewo kubanga tebyalimu miggo tebyalimu kolaki byali peaceful naye abantu tebaddanga kati neegayiridde nnyo nti abantu akutwala ekiro omusiima bukedde abantu bajja kweyiya bajja kufuna ekyokukola naye nga nsaba naye bakikwatako ba administrators bafune ebifo we bateeka abantu bano tebakola bino byogamba kale ku Sande tubawaddeyo olunaku lwa Sande mujje musiike capati mu kibuga Kampala ku nguudo musiike enkoko mukole kinedda ekyo sikiriza kyekimu ku byempulira era bye boogerako okubakolera nti nga bwe wabadde nga wakatale naye kizibu nnyo ku Sande nti abantu babakolera enkola eyo nze banne mbeegayiridde abantu nti ffenna tuyina abantu baffe tuyina baganda baffe tuyina abazzukulu tuyina baani nga babadde bakolera ku nguudo era kibi kiruma naye abantu bw'otunuulira kati engeri kati nganza asula emukono bwemba wano ng'ova ku Jinja Road oyingire Namugongo eseeta jamu abadde abeeraawo ku ssaawa ez'olweggulo ze tuyitiramuwo naye nga ku kasonda kennyini woggukira okwate kuli ejjinja ng'ova Namugongo wabaddewo bookeramu enkoko ebyenda sausages omuntu ng'ayimiridde mu luguudo tafa naye oba side mirror mukuba ng'aluma enkoko nga bamukyusiza omukka bakyusawo ng'akitunulira tebakikyusaamu ekirala omanyi oyogedde nendabawo nenengerawo ddala ye awo ng'ogira bwoti then owete awo wabaddewo amasigiri amanene nnyo kituufu kwegamba jamwabira kwegamba abantu baba bagenda kukola abantu baba batwala abalwadde abantu baba batwala abaana ku masomero omwana atuuka leeti oluusi biseera bya bibuuzo siganye ntegedde bano bantu baffe abanaku tebafunye bwe babeera emabega abantu bajja kugendayo kituufu bw'oyogera bw'otyo kubanga oli ajja kugamba nti General Lweso abantu bano tamanyi nti bawejjere banoonya kigulira magala eddiba kimanyi bulungi nnyo then awo okubateeka okubateeka weetaagisa kisubi mugamba nti mu Uganda tuli banaku naye eriyo ensi ne America banaku bayitirivu ne mu UK abanaku gye bali abanaku naye balina gye bakolera tebali mu kibuga New York tebali mu kibuga nti bokya nkoko ku luguudo tubafunire gye bakolera emabega abantu bajja genda bano ababadde bayimirira wano kakati bw'anaaba anoonyeza ekoko nga tagifuna alina okugenda gyeri kituufu oba sausage oba ki naye bave wano omuntu kwegamba simanyi naye nze ndowoozaamu nti ensobi gye twakola kwe kuleka abantu bano ne bajja naye nabo bakitegedde nti ebadde ensobi baavuddewo mu makubo
Wabaddewo bubaka abantu bano okudda si kudda ku makubo kubanga wabaddewo message nti be bajjawo bo tebajja kudda naye abatanavaawo bo bagira bakola nga gavumenti bwe yeetegereza. Ekyewuunyisizza Bannayuganda okuba nti mu lunaku lumu ate era ebirangiriro byakoleddwa nti gavumenti yeetegereza ki kyebadde teraba. Minisita yebadde ayogera anti yebadde ayogera yabadde talaba. Oyo minisita bw'otuuka ku kisaawe eky'Entebbe osanga baminisita bagenda bweru basanga ensi bwetyo ennyonyi gyeraninga bwovaano olandi bagenda Dubai, Amsterdam, simanyi kale katugeze ensi Kenya, Kigali ezitwetoolodde ebyo bye basanga. Gwoyinza otya okusalawo n'ogamba nti ze Uganda kanjifutyanke kangene nfuneyo omwezi gumu ngene mpummuleko ku mukka. N'ogende Dubai, n'ogende Kigali, n'ogende Kenya, n'ogende Tanzania. Naye nga na wano osobola obbikola. Wano popularity yetuleetedde obuzibu kwagala bandabe ate kakati kabandabe nyikala walingawo ezo basi nyikala igulu bandole nibazituma kabandole. Kati Kisubi nze nkiwakanyiza ddala kyetulina mu bibuga byaffe byonna abantu babafunire we bakolera emabega. Oba nabo gojja kulaba ng'abantu abamu bayinza kubanga amaduuka agamu gabadde nga bagaggalawo n'ogaggalawo kubanga nga bannyinigo tebakola. Owulidde kati ojja kusanga ng'abantu beegasse bali mu dduuka nga w'osanga ng'enkoko bagyokera emabega wano mu maaso bagiriira. Kati bye tulina okukola. Waliwo abamu babadde bakiguze naye nga bagamba enkwata era ne bwe nalabye mu Paalamenti wano bagamba nti enkwata ebadde ebulamu nti oli ajja buzi n'amenya bwe kiba bino bikonteyina nga n'ebintu by'omuntu mwebiri. Enkwata eno gw'ojogerako Kisubi abantu bano babagamba era ne bateekako ne X ne babayitamu nga bababuulira ne babawa n'ennaku z'omwezi nti ennaku z'omwezi mulina okuvaawo. Naye bambi olw'okuba nti babeera bakyeya n'ekirala bamanyi ebya Uganda bwe bityo. Bya Uganda bwe bityo kubanga ojja kusanga nga waliwo n'abagenda mu abo baminisita abaatuula ne babakaabirira ne bakola kide ne baminisita ne bakwatibwa ekisa ne bagamba nti bakole ki. Naye nze nsaba wadde abantu bananyiigira wadde abantu bananvuma nze ntambuddeko teriyo ggwanga bwe lityo nga Uganda. Teririyo eririna nga tosobola kuva wano kukirira kw'owino tosobola kuva kw'owino kwambuka wa n'obumenyi bw'amateeka bubadde omwo abasika amasimu abakola ki. Naye kati waba watangadde nti ebifo abantu babajje ku mbalaza biri munda emitayimbwa gibadde ku dduuka bw'obeera n'edduuka lya Diweya emitayimbwa ogijja ku lubalaza lwo ne gigenda ne giyingira ne gikomera ddala ku kkubo bwe giti oluusi gireeta n'obubenya ne bukola naye nabo babagambye bagiteeke munda era bagitaddemu. So ensonga ya trade order yeetaagisa awatali gamba nti ki oba ki. Oli ayinza okubuuza n'agamba nti kati nga bwe twogera nti babafunire bwe bagenda lwaki si kye kisooka nti abantu bano gavumenti esooka oba kanso zisooka ne zibafunira wa aw'okudda then ne balyoka babenforcing okuva mu bifo ebyo mu bali. Lwaki si kye kisooka? Mpozi nga toli mu Uganda okimanyi nti waliwo n'obutale gavumenti bwe yazimba nga buli empty. Bw'oba oyagala genda nga temuli bantu bw'oba oyagala Lukaya akatale we kali bakakola bulungi nnyo ka mulembe kali awo keereere. Saawoka obutale bungi bwabulekawo nga mbwe abaguzi tebagendayo naye kati bajja kugendayo baagala ku makubo. Abaguzi bajja kugendayo kubanga omuguzi bw'oba oyagala ennaanansi nga teriwo ku kkubo olina okugenda gyeri. So wano olinga agamba nti already babategekera dde ebifo waliwo ebifo ebitegeke naye ate waliwo bitannaba kutegekebwa naye ate okujja ku luguudo tekyetaaga kumala kutegeka kubanga bwe wali ojja ku luguudo olina gye wava okujjaawo ku luguudo. Then lwaki wanzikiriza nzijewo? Yeyo ensobi gye nkugambye gye twakola
eya wano omulonzi wange abalonzi tebabagambako omulonzi kyakola kyayagala bw'ayagala okuba nga tayambala bw'aba nga ayagala okukasuka pupu ng'ali mu kaveera alina okukasuka kubanga mulonzi. Ebyo tulina okugyawo omuntu alonde ng'alondera ekyo ekituufu. Then waliwo ensonga endala era eyaze y'ensonga ya programs za gavumenti zino ezibadde zigenda mu maaso nga PDM emyoga ebintu bino bangi bendaba abagobebwa mu bifo bino oba abasengulwa nga bagamba nti kati nze neewola akasente era wano we nabalaga nembanga ntandika bizinensi yange etambula ate kati ebintu babimenye. So ki ekiddirira wano? Gavumenti yabawa ssente yabagyewo, so yemanye era ekyokubakolera naye ate tekyetaaga kwewola ng'ogenda kwokera awo enkoko ku luguudo, weewole ng'ogyokera mu distance. Fandi waliwo abantu babadde bazimba bukonteyina bwabwe ne babuzimbako amabaati bulungi nga bizinensi ezitambula mu bitundu. Ebibaayo kisinziira waali. Ssebo twakula nga tulina road reserve nga batugamba ya futi aga ndoozi yalinga ya 5 kubanga ebya mita mwe mubireese mwabe mita mwe muleese ebya mita naye nze manyi futi bagambanga futi 5 okuva ku kkubo era ng'omuntu waba atunda poloti futi 5 tezibaamu. Naye kakati abantu bakkiriza 5 bagabaguza agag'okukkubo okuva ku kolasi ne babaguza 5 era agamba ova wano ffe twaleeta lino eddembe ly'okwonoona ekyo naye kuva dda abantu bakimanyi road reserve era nze nawulidde bwe bamenya amakanisa. Ekkanisa kyeri ebyo nze ndowooza nabyakulimba nti ekkanisa eri mu road reserve nga muwawule ki oba bishop ki oba pasita ki musumba ki oba faaza ki azimba ekkanisa mu luguudo futi 5 nze zijjukira kati simanyi oba zakyuka ne zibeera mmeka naye 50 road reserve. Olaba ne yunula yonna gye yakola amakubo yateekayo esimba akayinja akakulaga kati bwe balijja teri kusasula abantu bakitegeere. Bw'obanga wazimba n'oyingira ekikono n'okiteeka eri emabega mu lumonde yunula yo yakulaliikirirawo yakulalika teri kusasula bajja kubisenda busenzi. Manyi nkubye ekifaananyi nennengera amayumba agasinga gonna 5 gaali weegali. Ani yagajjawo? Local government bana ba trade oba ani yajjawo futi zaffe 5 ze twakula tumanyi nti futi 5 tozisimbamu kasooli, tozisimbamu binyeebwa, tozisimbamu muwogo, muyita miti gy'amasannyalaze muyitamu ki. Kakati ab'amasannyalaze baba bayisaamu mu futi 5 ng'abantu bakomplaininga nga bagamba balina obbasasula naye futi 5 galinga 5. Nze neewuunya basasula ku luguudo olwo olw'Entebbe be basasula ne bagenda abantu ne bajja ne bagula. Babasasudde bagende oluguudo luyite kati abalala ate ne bagula. Awo buzibu bubuze. Kati nze kisubi. So bano aba PDM ab'emyoga gavumenti ye yabawa. Simanyi oba kituufu kye boogera naye bwe kinaaba kituufu ndoza bajja kubawuliriza bwe baba kubanga ssente ziri ku muluka. Ddala ow'omuluka gwe kikwatako bw'aba ye yawa omuntu oyo w'essigiri ku luguudo essente ezo ndoza bajja kuba lisitinga naye nga balina okuvaawo. Nze bwe ndowooza si kulowooza bwe nandibadde ndagira kyekyandibadde ekituufu oba kyekyandibadde ekituufu. Manyi ebintu bino byonna bwe bigwawo owulira abantu bangi abalaaja naffe bannamwandu fe abakola ki pulezidenti tuyambe. Kituufu nnyo tulina bannamwandu tulina abasajja twabaddukako bye boogera
abasajja bakola ki twabaddukako abamu bagamba twabaddukako tuli basingo maada abamu bannamwandu bye boogera tewaliwo gwe baganyi kusiika nkoko naye nga si wano ku kkubo tewaliwo gwe baganyi gende mabega w'ekizimbe osiikireyo enkoko bajja gigula abantu bajja kutambula oteekawo neeka ala akalaga nti enkoko eri awo naye nga kibadde kwegamba abantu babadde badireyinga abantu babadde abaana abato tebalina batambulya trailer zibalinnya owulidde tulina bodaboda tulina zi trailer ziva ku lwejjinja tezirina we ziyita kubanga wano wenyini akakatale keseetu era nze wenagambye kali akatale kabadde abantu badde tebalina bayita tebalina ate amakubo bagakola abantu batundira mu kkubo mwennyini enkota y'ettooka ate balina empisa embi bavuma kati olaba abaana bakurosinga abaana bava ku masomero bavuddemu talina waayita waliwo emiyembe waliwo enanansi waliwo ennyaanya emmotoka ejja eno booda ejja so gyamuwa buli kimu kati nze ndowoozaamu nti ensobi yaffe kati bwe tuba tuvuddeyo ndoza tuviireyo ddala weera ekiseera ekisinga bajja gamba eno gavumenti biki bino bye tulaba naye bansonyi okukiwagira naye nina okiwagira si kiwagira olw'okubanga gavumenti endagidde naye nga nze nalweiso ndaba nga si kituufu nakiri kyenjogedde ekyaba BMP oba minisita okubeera n'emidaala n'okubeera n'essigiri bimalamu amaanyi bakole ebintu ebirala balina obusobozi bungi nnyo omuntu omaze mu palamenti myaka 10 myaka 2 ng'olina amasigiri banayinki batadde mu musana tebalina shedi bwe babeera tebalina ki babakolere mabega kubanga obusobozi obulina waliwo era bangi abalowoozezza nti oluvannyuma lw'okola trade order eno nti bangi abavubuka abasajja n'abakyala ababadde mu mirimu egy'enjawulo abatagenda kuddamu kubanga bakola mirimu gye babadde bakola abamu ne balowooza nti kigenda oviirako obumenyi bw'amateeka mu ggwanga simanyi ekyo bw'oyinza kukitunuulira kisuubira ojjukira nti ekyo ekintu bakyogerako nnyo nga bagamba simanyi bagobye abantu wano bagenda simanyi banayogerako ba bodaboda obumenyi bw'amateeka bubaddewo nze kinkakatako nga General Lweiso okubanga aba security twekunga okulaba nti obumenyi bw'amateeka buno tubujjawo ate tuleme kubanga nze nakugamba nti abantu ne balaga omuntu nga bagamba nti bamukutte n'omuntu mu nnyumba ng'alyako afumba oli nakugamba nakuba essimu n'agamba obwavu okugenda okuziikula omufu gwe baziise ne bamuyiwako enkokoto ne bateekako n'ako akantu ka waggulu ke bateekako n'otambula ekiro n'ogenda n'omusimula ebyo byonna nze ndowooza nti amaanyi ago g'okozesa singa ogakola okukola ekintu ekirala okutema ebikata abazizi tebasima busimu bakolaki bamuyitayo kati n'owulira omuntu alina obuvunaanyizibwa nga oluusi namulonde bamulonda nakuba essimu n'agamba nti obwavu nze ebyo mbiwakanyiza ddala kati kino ekyokugamba nti olw'okubanga abantu babagobye ku makubo nti kakati be bagenze nti kati obumenyi bw'amateeka kwe kweyongera si kituufu abantu bakikozesa okusobola okukolerako ebikolobero naye nga si kyekyo kubanga okujja ku luguudo bakujje ku luguudo weeyongereyo osobole okukola emirimu gyo nga weeyongeddeyo emabega abantu n'amabaati gabe babakkiriza ne baleeta amamotoka ne bagatikkako okiwulidde naye odde emabega w'ekizimbe era abantu bajja kujja woteeri nga bazinoonya ne bw'obanga wagiteekawo baginoonya okugendayo okusulayo nze ffe aba security kitukakatako okulaba nti ekyo ekintu abantu kye beekwasa tukimenyawo. Omanyi lwaki abamu babadde boogera bwe batyo nti baali balowooza ebintu bino bya mu kibuga eno Kampala
ne bagenze okulaba biri e Mukono, bagenze okulaba biri e Wakiso, biri e Masaka, ate nga badduka eno ne bagamba abantu abasinga naddala mu biseera bya COVID baava mu bitundu eno ne badda mu byalo byabwe eyo. N'agamba nze kankolere ka bizinensi kange ewange eno. Ate oyinza okugamba nti Masaka si tekyalo. Ojjukira nti Masaka teyaliimu mu city. Ebigambo ebyayogerwa ng'ogyeko Ssaabasajja wange byayogera. Naye ebigambo abantu bye bayogera nga Masaka teri mu city. Kati city, ekigambo city kirina kye kitegeeza. Tebookera nkoko, tebookya byenda, tebasiika capati mu city, mu kibuga, mu nguudo. Ebintu bino birina okubeera mu restaurant gye birina okubeera. Era kati bano abantu nze mbakubiriza kuyingira SACCOs ne bakola mu restaurants. Oba ne bazimba emabega ne beegatta ne bakola nti wano emabega gye baba bazimbye wano bw'oyingirayo wano byenda, wano bigere byante, wano biki kye balina okukola. Toyinza kugamba nti bali badduse nga bagenze mu kyalo mu city egindi Masaka. Abantu bagamba twava mu bibuga twadda mu byalo tubeere nga tukola emirimu. Abantu basaba zi municipality, basaba zi town councils, ebyo bye bivaamu. Yenkulaakulana eyo. So abantu tulina kukkiriza nti tulina kukkiriza gavumenti yakola ensobi n'ereka abantu bano, naye tulina okukkiriza okulaba nti amateeka gano tugenda nago. Kale ndowooza akantu akakonfusinze abantu kwe kuba nti bayimiriza ate ne bazuukusa nti ekyo kyakonfusiza ennyo abantu, era abamu batenze okugamba naye gavumenti ebintu byaffe kisubi. Kati toyinza kuŋŋamba nti nazuukuse nga nina temperature nengenda mu ddwaliro ne bagamba nti temperature kirabika olina infection oba olina malaria, ne bakuwa eddagala. Nti kati bw'omira eddagala n'osulako obulungi oba n'osiiba bulungi, nti kakati oli confused olw'okuba nga ate olw'eggulu temperature ekomyewo. Osobola okwogera n'omusawo wo oba osobola okugenda n'eddoozi gye bakuwadde y'ennaku 5. Okiwulidde? Kati kisubi tugamba nti olw'okubanga waliwo eyavuddeyo n'ayogera nti kati lino etteeka bwe lyali liyisibwa waliwo minisitule yaliyisa. Ate minisitule yali eyimiriza yali ndala. Kati eyinza okuba nga bwe yali eyimiriza teyamala kwebuuza ku oli yakola ki? Eyayisa. Kati bw'oddayo nomutuula ono eyayisa n'agamba nti naye ekintu kino kyazze kitema, mubadde mukimbiza temwamaze kuŋŋamba. Mutuula ne mumaliriza nga either eyakireeta awangudde oba gwe yabadde ayimiriza owangudde. Kati ku luno eyakireeta ye yawangudde. Yabanyonyodde lwaki yakireeta ne bakkiriziganya. Kale sijja kigendayo eyo kankikomyawo nange. Naye nga kwokuba abantu etteeka likyagenda mu maaso. Etteeka ligenda mu maaso. So abantu banguwe bave mu bifo ebyo bye batalina kubeeramu. Bavuddemu kisubi. Abamu bakyalimu. Gye kitannaba kutuuka. Gye bitannatuuka. Abamu bakyaliyo. Kati bakyaliko road reserves abamu bakyalimu gye kitannatuuka. So kubakubiriza kunoonya we badda. Naye ku makubo bakyaliko tugendere ku kigambo kya road reserve yaffe eya fuuti 5. Kubanga yaliwo kuva dda oba ani yagijjawo simanyi. So kyetubadde tumaliriza. Era nga bw'oba olina poloti fuuti 5 tozibala. Ezo zihandingira over government. Bw'oba olina ekibanja. So afande ensonga ya security ku kino. Insecurity teyeekuusa ku bantu kubajja mu ki? Nedda. Okujjako ng'omuntu yali mubbi kuva dda. Okukujja ku kkubo tekireeta insecurity, nze sikirowooza. Wabula abantu ababadde baleeta insecurity bakozesezzaako ka chance berimbike. Balowoozesse gavumenti. Nti okujja abantu ku makubo kye kireese kino. Nedda. Aba security tulina okufuba nga bwe tusobola okulaba nti ebintu bino tebibeerawo.
tweyanza afande atrabo mungi oyinza okuba akatwegattako bw'oba akatwegattako tukwaniriza nnyo ndi ne Lieutenant General retired Proscovia Nalweyiso nga muwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Naye ompagira njagala onoonyeyo n'abalala bampagira nti omukulembeze yenna nga nze General Nalweyiso sandibadde ku ntaawo nenkola finomu ng'ate ndi musirikale kugamba ndoza kimpaliriza n'okutandika okudiployinga abantu ne bakuba abantu amasasi nfune abanagenda mu ate ogula ambulance nakyo sikiwagira naye ate kale at least ambulance naye okubanga bw'ojja ku nfuno ogamba kale bannange mbawadde we munaakuumira omuntu ono bw'abanga alwadde okumala ebbanga ogambako nti kale naye ng'omuntu yafudde ekikutuko. Ekikutuko okimanyi? Ye muntu okubanga atudde mu ntebe anyumya n'abanga yeebase mugenda omunyenyako nga yafudde. Kwegamba ekyo bw'obanga oli MP yambako ku bintu ebirala oba kugula mmere oba kola ki naye kubanga gw'oyina n'odduka mangu n'ogamba nti akakalimu okeesoose. Fyona omu mbadde sizimanyi nnyo mu bakulembeze mbadde manya ambulance. Mbadde buya example. So bakole bizinensi endala. Naye kugula emmotoka z'abafu oba kikino babirekera abantu abalala. Kale tweyanziza waliwo etteeka ery'obwetengereze abamu lye batugamba nti lirabika lyasibuka mu lusirika ekyankwanzi nti lirabika gye lyava kubanga okuva eyo lyaleetebwa sipiidi yiriyiri mu palamenti wano abasinga bonna abagenze okukubaganya ebirowoozo oba okwebuuzibwako ku tteeka lino baliwakanyiza. Simanyi lwaki bangi baliwakanyiza, ebibiina by'obufuzi biriwakanyiza, ebibiina eby'obwannakyewa liwakanyiza etteeka eryo, ba religious leaders nabo baliwakanyiza. Twalabye Bank of Uganda nayo yaliwakanyiza Governor Mulamba ne deputy we, ne tulaba n'ekitongole Financial Intelligence Authority ekikugira oba ekitunula mu ssente ezo eziyingira mu ggwanga nakyo nga kiwakanya. So simanyi gavumenti yo lwaki kati ani alikkiriza ababo bonna bomenya baaliwakanyiza. Era nange neewuunyiza dda ne ŋŋamba nti kati abaalireeta basinziira ku ki? Kyankwanzi waliyo ebintu bingi ebyayogerwako ate nze si buli kubanga nze bwe mbeera ekyankwanzi mba ngenzeyo nga ngenze n'omukulembeze. Kati omukulembeze wajjira mu meeting nange wenzijira. Owulidde saaliyo kubanga ate tubeerawo ne meetings endala awala. Naye etteeka lyonna bwe libalizze teririiko nti oba lyava kyankwanzi oba lyavaawa. Wonna we livudde gavumenti erina okulyogerera ne balaba nti likola ki liyitamu. Balina oditeekamu obutungulu, ennyaanya, Royco mumanyi bubeera bunzaali. Royco bunzaali ebizito yenva bukateekamu kayina engeri gye kazitowamu. Kati gavumenti kyerina okukola katungulu, ennyaanya, Royco muteeka okulaba nti likola liyitawo. Abaliwakanya ki kye bagamba, kiki kye likola kubanga obadde oŋŋamba nti ssente okukugira ssente ziva ebweru. Kati gavumenti erina kyerabye mu ssente ezo. Nze kyendabamu essente ezo wano ziyamba kitono. Essente baleeta ssente ne bazireeta omuntu ne babeera nga bazimuwa naye nga yina azikolamu kwegamba azikolamu bibye tezikola kyeziba n'oleeta ssente nti kulabirira baana
abatalina mwasirizi naye gwe ne weegaggawaza. N'oleeta ssente ng'ogenda kuzimba oba ebizimbe n'otabizimba. Okiwulidde? N'okuba ebifaananyi ng'olagayo ebizimbe, ogenda ow'omuntu aba atandise azimba essomero lye, gwe lyokuba n'oweereza bali. Kyemmanyi ku bya ssente ezo. Then n'ebintu ebirala ebikoloberokolobero. Kati ab'amakyaki balina okulaga ssente zino ziyambye eki bannayuganda, oba ziyambye eki abalokole, abasumba, oba ziyambye eki baleverandi, oba ziyambye eki babisopu, oba ziyambye eki bafaaza. Zizimbye amakyaki. Anti kyekyo kye twagala okulaba. Naye waliwo ssente ezijja ne bagamba nti ssente zazze nga oba zaaki, nga ssente mpitirivu nnyo naye ne zibeera nga te. Abantu abasinga bali ku ssente za gavumenti zebabuuza. Zebabuuza, zowulya zebabuuza mu paalamenti, zowulya zebabuuza ku kyalo, zowulya zebabuuza wa, zebabuuzaako accountability, zebasibirako abantu. Zino tetumanyi kiki kye zikola, tetumanyi wa gye ziraga. Anti eno ssente ya Mwamusolo eri ssente ya Muzungu. Ssente ya Muzungu naye nga baba bagisindise waani, gwe kisubi ng'omuntu oba ku bintu by'obagambye. Kati gavumenti kyerina okulaga lwaki ereese etteeka lino n'ematiza bano. Naye olwedde etteeka libaddewo, eyo Financial Intelligence Authority gwe mulimu gwayeera. Naye ate Financial Intelligence Authority yavuddeyo oti okuwakanya etteeka. Yaliwakanyiza era yagambye nti etteeka bbi, era n'ababaka nabo ne bamugamba nti kiraga nti gwe olabika olemeddwa omulimu. Y'ensonga lwaki gavumenti evuddeyo. Era ndowooza eyinza okubeera emeddwa omulimu, kubanga kati bw'oba wabadde bandaga oba ku social media bakwata ssente oba 10 million oba kituufu nti basanga mu konteyina. Mu konteyina ziwulirako ezo nange naziwulyako, naye sibuuzanga mutabani wange owa revenue kwekyo ekintu, naye nakiwulirako. Kati ndowooza byebyo naye nze kyenewuunya kwe kubanga UPDF oba kinga erina etteeka lyereeta, naye nga nze nina oba okukola ki n'entandika okuwakanya. Sikitegedde ekyo. Ne Bank of Uganda yennyini yagambye nti etteeka bwe liyitanga bwe liri ligenda kuzza Uganda emabega emyaka nga 3 miramba. Yo Bank of Uganda ebadde etwala etya Uganda mu maaso, naye sooka etulage bwe badde etwala Uganda mu maaso ngeri etteeka teririiwo, then etulage ne bwegenda kugamba baveeyo kubanga tulina emikutu mingi nnyo kwe basobola okusomeseza. Bank of Uganda eveeyo negambe nti mulaba bwe tubadde tutwala eggwanga lino mu maaso, kati netteeka bwe lijja tugenda kudda emabega. Toyogera bwogezi. Tewali buzibu baba babinyonyola. Katulinde okunnyonnyola kwabwe n'okunnyonnyola kwa intelligence simanyi finance bitya, n'okunnyonnyola kw'abali wakanya, n'okunnyonnyola kw'abali wagira. Tulabe kati kye tuba tulinda. Okulayira kutuuse. Ate nga kyateeka kwaliwo omwezi nga 12 mu Gwokutaano tulindiridde kulayira. Ebiseera ebisinga okulayira kwonna bwe kuggwa, ensi ziri ezimu tuwulira abakulembeze bagamba mu nnaku 10 nja kuba nkoze kino na kino na kino. Kinkola bulungi nti ebintu bino nzize mbikubuuzaako, naye tuba twagala kumanya okwongera okutunulamu ne tulaba nti biki ebyo ebyetaaga okubanga bya muzinzi bisooka okukwatibwako nga President alayidde. However, nti waliwo luli ebintu byo tajja kulayira, ajja kulayira, tajja kulayira, naye ndowooza ebyabwe mugenze mu birinnya ku nfeete, so tutunuulira biki ebyo. Kisubi toyinza kugamba nti oleese nti wajja kubeerawo okulonda kubanga kiri mu constitution, ate kiri mu mateeka bakiraga n'okukiraga nti bisanja bibeera 5, nti bwe beebulayo omwaka gumu ebibiina babikkiriza okutandika okutalaaga oba okutuula okwebuuza ku bantu, consultative meetings, kugamba byonna n'okkiriza n'otobiwakanya n'okkiriza ne bibeerawo
okulonda ne kutuuka nga bino byonna mubiyiseemu okulonda ne kutuuka ne kuggwa ne bagamba nti kati twalonda mu mwezi ki twalonda mu Feb mwezi gwakubiri twalonda mu gwakubiri ne bagamba okulayira kujja kubeera mu gwokutaano n'ogamba nti ate tutajja kulayira kati oba olina kutandikira eno ng'ojja olaga ebizibu ebiri guno omwaka gwe bakuwa ng'ojja olaga ate oyinza n'okusalawo n'oteetaba na mu kalulu n'ogamba nti sijja keetabamu okwo kuba kuguyaguya bantu kubateeka awo kugamba abantu bakulabe nti olina kyotegeka oba olina kyokola ki naye ng'olimba bino byonna obikkiriza ne bibeerawo n'okulonda ne kubeerawo n'ogamba mbw ate kati okulayira tekujja kubaawo kuba kuteeka okubaawo nako bansonyiwa okuseka naye mba sikitegeera okulayira kujja kubeerawo abantu aboogera tajja kulayira ajja kulayira ekyo kyo nkimanyi nti kiteekwa buteeka okubeerawo naye ate si kyateeka nti etteeka lyo weeriri nti omuntu alina okulayira naye oyinza okwesanga nga oba enkuba yatonnye omuntu n'alayirira mu State House nga embeera kibuyaga amakubo gafudde oba gabotose Chief Justice n'agenda mu State House namulayiza kwegamba okulayira kwo kuyina okubeerawo etteeka bwe ligamba enkuba bwe bayatonye amakubo ne gabotoka okulayira kuyina okubeerawo ajja kulayirira wonna wanaabeera biki ebyo byewandyagadde pulezidenti atandikireko pulezidenti yabyogera nze ekyange kyempulira kyenjagalira ddala okuba nga tulina okulaba nti tukitandikirako kyekigambo kya insecurity gy'obadde oyogerako okulaba nti amaanyi gaffe gonna ate era ndaba n'omukulembeze ku biwandiiko byebibyo ebikwata ku security alina engeri gy'akikuttemu insecurity eno nze saagalira ddala omuntu okulumya obulamu bw'omuntu olw'akasimu olw'emmotoka olw'ennyumba olwaki kubanga byonna byonna bwe twali tulwana twalaga nti tujja insecurity gyenjagala tutandikireko wadde tetunaba kulayira obumenyi bw'amateeka tulina okutandika okubukwatako n'amaanyi ekirala kyenandirowoozezza nti kintu muzeeyi kyeyagamba ekyo bwe yatambula abantu bamugamba okwongera ku ssente za PDM nti miliyoni ntono njagala gavumenti ebeere nga ekiteekako essira okulaba oba eyongerako 5,000 oba eyongerako obukadde 200 naye nga miliyoni tebagijjaawo esigalewo nga bakyagigaba nga bwe banoonya ekola ki ekirala kyendowooza nti gavumenti kyetwandifuddeko nnyo okulaba nga akakadde kano teri muntu akamenyako Kisubi takwata ku ssente z'omuntu Nalweyiso oba Nalweyiso sikwata ku ssente za Kisubi nti nze mbikugobeddeko ekyo ekirala obufere ekyokusatu okulwanyisa obufere tuze tubulwanyisa naye tetunaba obufere obwa Kisubi okwekubisa nange ekifaananyi n'atandika okukozesa ekifaananyi nga bba abantu oba okozesa siginicha ya muzeeyi gyasayininze gyakyadde oli n'agikozesa okubbirako abantu obufere bw'okweyita ki kye tutali obufere bw'okubanga oli mwana wa Jeno Nalweyiso n'ofuuka Jeno naawe n'okyambala owulidde bufere obwo mpulira nze ku lwange ekyokuna ettaka ababbi b'ettaka era nze ndowoozaamu nti nze ku lwange mba ndowooza nti obukiiko bwonna buli muntu yenna alwanyisa obubbi bw'ettaka bakole akakiiko kamu tuleme kubeera na kano ABCD biki kabeera kamu then ne kooti zidde omulamuzi totuula nze ku lwange nandowooza nti ku kisanja kino omulamuzi tasaanidde kutuula wano wentudde n'asala omusango gw'emawokota oba ogw'ebuddu oba
ogw'Mukono Ekyaggwe ng'otudde wano nga tugenze ku ttaka agende ku ground alabe ono ettaka lyagamba nti ettaka lye lyayagala oba okutunda oba okukola ki teririiko bantu. Okiwulidde? Okay, so ensonga ate ey'obulyake, ensonga y'obulyake gavumenti tesobola kubulwanyisa nga tetuli kitole. Tuteekwa okubeera ekitole, then gavumenti yo kyerina okukola okulaba nti waliwo abalondoola, okulaba ssente ezifulumye ze bawadde General Race okugenda okudevelopinga essomero oba okuzimba eddwaliro oba okukola ki, okulaba nti zituuse wabeerewo ekyo ky'okulondoola. Lwaki nkireese nti bannayuganda kye basinga okwogerako mu gavumenti yaffe eno obulyake. Ate obulyake si wansi naye obulyake waggulu. Bo balinga abagamba nti ate abanene be basinga okulya obulyake bwetaaga kulwanyisa kuva wansi mpaka waggulu, tebwetaaga kutandikira waggulu. Pulezidenti yatugamba bulina syndicated nti bw'ababa abali mu Ministry ya Finance, Nkitegedde, Bank of Uganda tojja kubakwata waggulu nga wansi tomulina omuntu akimanyi nti nalweiso sente balanze nti bamuwadde ssente naye zino yazitadde wano wansi. So bulina kutandikira wansi okubulwanyisa. Jenno njagadde okuleeta n'ensonga eno at least mpulire ky'ogyogerako, kubanga at least tuludde naawe ng'oyogera nnyo ku nsonga zino, naddala ensonga z'abakozi ba president. Nze simanyi oba State House oba ngambe State House oba ngambe President's Office, byombi kambigattire wamu. Betulaba naddala ku mikutu nga bagenda mu maaso n'okuba nga beerangira nga beevuma obubbi, beevuma obwenzi, beevuma obusiru, ebintu ebifaanana bwe bityo. So omuntu kimuleetera okulowooza n'agamba nti pulezidenti abantu b'alonda teriiyo ddala babakwasisa ku mateeka kubagamba nti gwe omukozi wa State House, gwe omukozi wa President's Office, lwaki ofulumya ekigambo bwe kiti. So twebuuza kiki kigenda mu maaso mu maka g'obwa president ate era ne mu State House okutwaliza wamu. Kisubi ekibuuzo ky'obuuziza nanga abantu bambuuza, si gwe osoose okumbuuza, abantu bankubira nga bakomplaininga ku bantu abo. Naye nze kyensaba bano abantu bakozi ba gavumenti, ebintu byonna bye bakola babikola mu bukyamu. Si mu bukyamu tokkirizibwa omukozi wa gavumenti okuvuma omuntu yenna ku mukutu. Tokkirizibwa omukozi wa gavumenti okuwemula ku mukutu. Nze mbadde nsaba abantu abo nti bakomye ebintu ebyo bunnambiro, nze bwe ndowooza nga General Lwiso. Era nsaba bakama b'abantu bano babayite boogere nabo. Naye ngenda kwogera nabo bwe banaaba bakkiriza okwogera nabo, ngenda kwogera nabo mbaluŋŋamye, naye nsaba nti tebaddamu okukola kye bakola. Bakozese emikutu nga tebavuma nga tebawemula, ebintu bibiri. Ng'ate teboogera bintu bye batalinaako mutwe na magulu. Omuntu oteekwa okwogera ekintu ng'okirinako bwino. Era nsaba abantu abalina bwino w'okuwemula kuno, abantu abalina bwino w'okuvuma batumuwe. Tusobole okwogera n'abantu bano nga tulina bwino. Naye nsaba abantu be boogerako bagambye Hajati, muwala wange Hajati Namyalo, ne boogera ku mutabani wange Kisa kya Mukama, ne boogera ku muwala wange Fulufiga. Negayidde simanyi oba eriyo abalala, naye bweba eriyo abalala, abantu bano abasatu mbeegayiridde nnyo muve ku mikutu, muleke kuwemula. Buli kye mukola kyonna bwe muba temukola emirimu Pulezidenti Museveni gye yabawa nga muli mu kuvuma abantu, muli mu kuwemula, emirimu mugizze. Mumugambe nti emirimu gitulemye, tetujja kugisobola kubanga tetusobola kubeerawo nga tetuwemudde. Kya buswavu nnyo muntu kubanga olaba n'abasawo tebawemula. Abatulaba ffenna
tebadda ku mikutu kutandika kutuwemula. Mbeegayiridde nnyo abaana bange abasatu oba waliwo n'abalala, emize gino mugijje ku mikutu. Omuntu waba alina kyakkoze muyite oyogere naye oba mukyalire osobole okwogera naye olabe nti mutegeeragana ku kintu ky'abaakoze. Naye si kirungi kuvuma, si kirungi kuwemula, si kirungi kukola ki. Bakama b'abantu bano mbasaba ngenda kwogera nabo nga nvudde ku wano. Ngenda kubakubira njogere nabo. Kale kyolekera bannayuganda afande? Kyendekera bannayuganda nti ogiyise trade biki? Trade order. Trade order erina okugenda mu maaso. Tulina okutereeza eggwanga lino okubeera ejjonjo ng'amawanga amalala gasobole okukyalamu abantu tufune ssente. Kati tusaba bekikwatako ba administrators okufunira abantu bano bakolera n'abantu bennyini, kubanga okujja awo beeyiiya bweyiiya. Kati balina okweyiiya okudda emabega. Bw'obeera emabega kasitoma ajja, kasita obeera ng'oli muyonjo, kasita obeera abakasitoma n'obakolera n'obutebe obuliro ku basobola okutuula ne baliira awo. Trade order erina okugenda mu maaso. Neegayiridde nnyo abantu tebagikuba reverse. Tweyanziza afande, njagala kusaba munnayuganda oyo atulaba omunsiibulire. Njagala kubasiibula. Muyina obunyiivu, muyina obuki, naye buli muntu atunule kiki ekimunyiizizza osobole okukirongoosa gwe kennyini, osobole okwogera n'oyo akunyiizizza osobole okubimalawo. Waawo atulaba omulungi bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero gye nonkweyanzizza. Webale kwogerako eri bannayuganda. Nange nkweyanza okunkyalira. Weewaawo atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.